omusawo buli kyakukolako mukirikodinga. Lwaki? Bwe walwala covid buli mpiso gye bakuba mwagirikodinga? Tesaagirikodinga kubanga tewali bammanja bujulizi. Lwaki tolikodinze kati gwe n'otuwa video ng'oli mulwadde mu mugongo? Essaati eyo gy'oli mpasa Bugingo ennene gye walina ottandikiramu omuzannyo gwo wagubalamu bubi. Essaati ennene eyo gye walina ottandikiramu. Toyinza kuba na kiwundu kibaganye ettunga nga mukulu siyaasa Ssenkubwe bwe yatugamba kibaganye kutunga. Ekiwundu kyonna bwe kiba kikala kisika ennyama. Buli woogera bw'oti kita newidde owanikamu ne ku mikono oti buno omubiri gw'emabega jjukira oli munene guzannya. Mugenze mu kuzika wadde ne undershirt eya white n'oteekako fitting y'essaati tuli mu kiwundu n'oteekako n'ekkooti. Ekiwundu kifunye ebbugumu ate okisibye. Bannange essaati gy'ogiddemu olw'essande gye walina okugiramu. Mpozi nga sijjaga nga wazannya omuzannyo. Mpozi nga abaakutemula tebaategeera mayina okuwa essaati abaakuba amasasi. Mbadde nsaba Pastor Bugingo oweeyo amasimu g'oku poliisi gonna. Mukwate essimu ya Richard mugiweeyo nayo. Poliisi onoonyeza amasimu ga Pastor Bugingo babawe n'amaloboozi gonna. Mpozi alina essimu eya bbulaaka entono y'amapensa. Muyinza obutagifuna ddoboozi mpozi naye muyinza okunoonya gwekubidde endowooza. Essimu eyo gye muyina azibawe mugikebere emyezi 2 emabega. Kale mukebere gwa 11 ne Desemba mugenda funa omutuufu eya Richard. Bwe mba nnoonyereza okunoonyeza kwange kubanga emmotoka bw'ogidda wansi wa steering n'ogwayo bw'oti oli najja n'akugwamu amasasi gajja kumukubagano. Gano aga wano gaamukubye ddi. Bwe baamukubye amasasi ga wano ate n'abuuka n'akugwako. Kubanga essasi bwe baggakuba na 2 oba olina kunogoka bunogosi n'ogwa. Ate akugwako n'akufiirako bw'ati nga bwe watugambye nti omusaayi gwali gunnyogoga ng'amaze owola. Bwe yaggwako bw'ati kitegeeza omusaayi gujja kukulukuta kugende ne wansi wa steering wenna otutobala omusaayi. Akantu ke bakulaze wano n'ogamba nti baali bakubye empiso mpitirivu nnyo baali bakuleetedde essaati endala. Kale eyo tuveeyo. Wagwa wansi wa steering bw'oti Mukama nga amaze okugamba nga teweesibye seat belt. Kuba emmotoka ezo bw'oteesiba seat belt zikaaba. Yamba poliisi naye kuyambe. Nenkomawo. Nabyo omukulu w'amagye omu ku mukulu mu magye Kano ng'agamba ba deploying security erigguluggulu. Kiki ekiba deploying ab'amagye kuba civilian? Nabanja nga bwali prime minister ate ye prime minister naye muwaawo ab'amagye. Richard Mugeno omu deploying wa civilian owa SFC yali azze kuuma ki? Pastor Bugingo watugamba abasajja babeera n'amamundu babakuuma bwe Katonda yakuuma. Ekiswaza omugagga kusesemantula. Ebigambo bibe bitono. Osobola okuba na buli kimu nekikugaana okudefendinga. Osobola okuba na buli kimu nekikulemerera. Osobola okuba ne mundu
sokuba ne connection, sokuba ne send, sokuba ne TV, sokuba ne buli kimu nga kiri mu ngalo zo bwekiti. Akantu katono bwe kati nekakolemu okudifeni nekakuva mu ngalo nekakuyisa buli kimu. Kugambye Pentagon mugiyimiriza. Kusasiddeko taata. Kwebale kuyimiriza Pentagon. Akatambi ako koolabye katambi ka mukulu Uncle Bean mumanyi bulungi kuviira ddala mabega abadde avangayo ng'asujja Pastor Bugingo. Abadde avangayo ng'ayasanguza ebyama bya Pastor Bugingo. Kigambibwa nti Bean yali abaddeko omukozi wa Pastor Bugingo era nga ne mu nnyumba yayingiranga baatulanga ku mmeeza emu ne balya ekyokulya bonna. Kwegamba n'ebyama by'omu nnyumba ebisinga abimanyi era zenga abyasanguza. Omwaka guno gwonna oguwedde Bean we yatandikira okwasanguza ebyama bya Pastor Bugingo. Tetumanyi oba byonna byalinga bituufu bye yasanguzanga oba yagattanga mu kkono obulimba, naye omwaka gwonna oguwedde ne guno era twakagutandika ne Bean abadde akyayasanguza ebyama bya Pastor Bugingo. Kakati Calvin Kayanja for the first time avuddeyo nze nganze omuntu ankoledde vidiyo y'amagezi ng'abuulirira Bean n'abeera ng'amuwa amagezi ddala mukwano gwo owa ddala ge yandikuwadde. Bean ombulookinze ku WhatsApp naye kati message kanjikuteere wano. Bean mu nsi eno ffenna tukozesa abantu okubeera obulungi era tuyitira ku bantu, naye bw'obanga olina w'otuuse ng'okozesezza muntu n'omanya nti nina wentuuseeko, ensobi gireke okole ekituufu ky'olina okukola. Okimanyi bulungi nti erinnya lya Bugingo terigaba visa mu Canada ne bw'oliriyogera emirundi 10 oyongera kukola nsobi. Olina omukyala w'obudamye onoonya asayiramu, naye omukyala oyo bw'alifuna amagezi mu mutwe nti Bugingo eyakumanya ng'oli kasasiro n'abaako waakutuusa mu bulamu n'osobola n'okukozesa erinnya lye n'ofuna empapula n'ogenda mu Canada, tosobola wadde okujjukira akalungi ke yakukolera. Omukyala oyo bw'alifunamu amagezi alikuleka mu nju eyo. Bean golooza yandisaanidde okubeera ng'asabula Pastor Bugingo essaawa eno. Bean gwe bw'otunulatunulamu olowooza yandibadde ng'ayasanguza ebyama bya Pastor Bugingo essaawa eno. Omuntu eyali amubeereddewo, omuntu eyali amusuzizzaako, omuntu eyali eddaala kwe yalinnyira n'atuuka gy'ali, tikati ssaawa eno ali Canada ali mu kucapa, naye nga byonna yayitira ku Pastor Bugingo. Olowooza Bean ye yandibadde ayasanguza ebyama bya Pastor Bugingo. Nze nno wano ngenda kukkiriziganya ne Calvin Kayanja era ngenda bambazanyira vidiyo ye ng'ali mu kubeera ng'abuulirira Uncle Bean, ng'ali mu kubeera nga ategeeza Uncle Bean nti oli omusajja yandibadde tamusabula kuba yamubeererawo, yamuyambako, baasulako mu nnyumba emu bonna, baatulako ku mmeeza emu ne balya emmere ate nga Pastor Bugingo yakoze eki? Yagiguze, yaliko mukama we, so teyeetagisa kubeera ng'ate amusabula. Nze nzikiriziganya ne Uncle Bean. Nawe butereevu nkusaba ogende mu comment section obeere nga otuwa endowooza yo. Bean ombulookinze ku WhatsApp naye kati message kanjikuteere wano. Bean mu nsi eno ffenna tukozesa abantu okubeera obulungi era tuyitira ku bantu, naye bw'obanga olina w'otuuse ng'okozesezza muntu n'omanya nti nina wentuuseeko, ensobi gireke okole ekituufu ky'olina okukola. Okimanyi bulungi nti erinnya lya Bugingo terigaba visa mu Canada ne bw'oliriyogera emirundi 10 oyongera kukola nsobi. Olina omukyala w'obudamye onoonya asayiramu, naye omukyala oyo bw'alifuna amagezi mu mutwe nti Bugingo eyakumanya ng'oli kasasiro n'abaako waakutuusa mu bulamu n'osobola n'okukozesa erinnya lye n'ofuna empapula n'ogenda mu Canada, tosobola wadde okujjukira akalungi ke yakukolera. Omukyala oyo bw'alifunamu amagezi alikuleka mu nju eyo. Bean tulina ensobi ze tukola olw'okuba tunoonya kwambuka, naye bw'obaako w'otuuka mu bulamu okkiriza nti bannange kyenkoze nkikoze naye ekituufu weekiri. Abakolako interview n'abakusokoola obubi bwa Bugingo babi okusinga Bugingo, kuba bw'oba wali mu mbeera mbi tewaliwo yakwatirwa kisa nakuwa mukono. Abantu abo lwaki tokompeyalinga nti nakolako bwawusigale wa Bugingo naye gwe bwe nakola ewuwo wampisa bulungi? Bano babi nnyo okusinga ne Bugingo kuba tebaakusembeza. Omuntu mu nsi eno akusembeza ne bw'aba alina obusiiso obubi obufaanana butya, omuwanga ekitiibwa kubanga ekyokusembeza kyokka kimala.
Teriyo muntu mu bulamu bwansi atuukiridde. Bano bonna abakusosonkola yogere bya Bugingo bino yogere bya Bugingo bino singa balungi nnyo bandikuwadde omukono nga Bugingo tannakujja mu kyalo. Ensi eno yeetooloola. Bini tolowooza nti Bugingo ali yekka. Amaanyi gaakozesa okuŋŋaanya enkuyanja n'enkuyanja y'abantu. Tolowooza nti matene. Oyo omuntu taba yekka. Wakuŋŋaanyiriza abantu bonna balabe nti essuubi lyabwe tayinza kubulwako kikolimo. Ge mazima ga Katonda mu ggulu. Gwe weebuuzeemu bw'olowooza nti muli muntu asobola okuŋŋaanya abantu nga bw'omujolonga naawe keera okole kyakyo olabe oba banajja. Kati Bugingo alina ekyenjawulo. Eyamuwa ekyenjawulo ekyo tayinza kumumma kikolimo kujja eri bulamu bwo. Amazima ga Katonda mu ggulu. Mu nsi eno tewali muntu atuukiridde. Abo bonna bakujjako interview n'abalaga obubi bwa Bugingo nga bakozesa gwe yayamba najja mu kyalo gwe yayamba n'abeera naye n'osula naye mu nnyumba emu ne mulya ku sowaani emu ne mulya ku mmere emu. Abo bonna abakusosonkola bwe wali obubi teri yakusembeza. Kati Bugingo muwe credit ate ove ku bantu. Abo nabo bonna abakujjako interview n'alabye n'ekikazi nga kyogera ku Bugingo naye awusigalo wakyo nze yamutwala mu ddwaliro nga kimaze okumukuba nga tekimusasudde n'emyezi egi ena. Ntegerekese bulungi buli muntu alina obuziina bwe naye mu nsi eno ebyo tubiyitamu mu nsi kuba n'abaakolera Katonda balina ebibi bye baayitamu. Abaatambulanga ne Yesu Kristo abaatambulanga ne Katonda nabo balina ebibi bye baamulabako. Musa baamutikka amateeka 10. 10 commandments. Tunuulira challenges ze yafacinganga. Zitunuulire naye nga Katonda. Kati omwana Adamu baganda bange valuinganga nnyo omuntu akutegedde nga abalala tebannakutegeera. Mu Uganda tuli obukadde buyitirivu. Naye omuntu n'agamba nti mu bukadde buno bwonna kambeere naawe. Ne bw'aba yakuwa kitole kya mmere kimala. Kuba si nnyoko si kitaawo. Toyinza kutuwa ku sitole ku kitaawo oba ku nnyoko. N'abo bonna bakutunuzaamu kamera toyinaayo gw'otubuulirako mawulire malungi nti ono ye yannyamba ono ye yandeeta ono ye yambeererawo. Ntegeerekese bulungi naye tegeera nti ensi yeetooloola. Abo bonna amagezi bwe ganaaba gazze teri muntu ajja kukusembeza kuba akimanyi nti onoonya mu bubi mu buli nsonga yonna. Nkusabira amagezi gajje mitwego. Omuntu yenna nga yakuyambako mu bulamu ne bwe kiba kitole kya sabbuuni oba kitole kya mmere nga si nnyoko si kitaawo obangako w'omusambula mu bwo. Biini emirundi gye nkuyise tunuulira akatambi kano otuule olowooze. Ddala omusajja oyo oba omukazi oyo makula talina kalungi ke yakola eri bulamu bwo. Lwaki abakujjako interview tebakubuuza? Lwaki babuuza bubi bwe? Era nabo obuuze nti bwe nali obubi kale Bugingo we yanfunira oba we nabeereranga naye bano nabo bampa omukisa okubeerako nabo nagaana bugaanyi. Butereevu ebyo nno bye bigambo by'omukulu Calvin Kayanja eri Uncle Bini abimuweereza. Ebyo bigambo bibadde bigambo bya mukulu Calvin Kayanja ng'abiweereza direct eri omukulu Uncle Bini. Ze nagambye ku mulundi guno ngenda omulundi ogusookera ddala ngenda kukkiriziganyako ne Calvin Kayanja era nga gwe mulundi ogusoose okukkiriziganya naye. Ebigambo bye yagambye omusajja ono bikulu nnyo. Tekyandibadde kirungi nnyo kukuba ate muntu eyali akubeereddewo omuntu nga mwatuulako ku mmeeza y'emu ne mulya ng'ate emmere gy'olya yagiguze nga wasulako mu nnyumba y'emu ey'omuntu oyo ate n'odda mu kumuvoola n'okubeera ng'oyasanguza ebyama bye. Nze ku luno nzikiriziganya n'omukulu Calvin Kayanja. Naawe genda mu comment section butereevu obeere nga onteeramu endowooza wabula nga nnyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media era nga gwenda wena taba kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge olikinge okomentinge ate era osharinge. Tulaba kutaninga on notification bell yo butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba bw'osanga kalangu onawona tokaskipinga kubanga engeri gy'oyinza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwata omukigalo butere video ino ojja kubeera nga ogimperedde like mwaba tulabira ebweru w'eggwanga kussa nammwe
abatulabira ne waka mu ggwanga Uganda nnyongera okwebaza timwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo Omukama bampera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala kale munzikirize mbaagalize olunaku olungi akuume atakuumira mpeera mweraba